Alright, wobanga obadde ku kyamawulire g'abakungu ba NRM okuddusa famire zaabwe wabweru w'eggwanga ate nkuleetedde amalala. Amawulire ge tufuna gagamba mbu abajaasi ba komando oba bansi ki bayingidde eggwanga Uganda. Mu butuufu gano nange mbadde sigamanyi. Naye nange gangudde matu ne ŋŋamba nze kali lugambo wammwe gwe mwasasula lwaki mbanga sigakuwa. Tension is piling up. Obunkenke bwongedde okunyinyitirira mu ggwanga Uganda. Panic etandise okukwata abantu era gwe ssebo banya bandaba. Ow'omutima omunafu nkiddamu kino. Ow'omutima omunafu nga tolina transport tandika otambula. Nategezeddwako nti abagenze mu byalo okulya Christmas abasinga basigaddeyo, abalala balondereyo, n'abalala bagamba ekibuga tukitidde muyinza obbaamu obuvuyo. Babakungu ba NRM bagamba ne mu byalo famire zaabwe tebakakasaayo kubeerayo. Ne bagamba waaye katuzitwale ebweru. We are yet to see a very huge number of politicians going to exile. Naye simanyi bakati akatengo bakajjeewa. Kati njagala olira amawulire ganeno muganda wange Shama ng'agatuwa abatujju abakengufu abakugu ba komando oba ba Bungereza oba ba America oba ba France batandise dde okweyiwa mu ggwanga Uganda. Tambuza video. Bungereza yali already amaje gagizeewe gali e Kenya. Wabula gagenda kubeera distributed across the Great Lakes region. Base yaabwe ennene egenda kubeera mu ggwanga lya Kenya. Command center yaabwe abagenda okubeera mu Great Lakes region. Ostegera kati bawozanga simanyi onaleta maje gagenda ku simanyi gagenda kumuyambako okubba kalulu amwe ebintu ebimwogero bamubijjawa. Tegaze na mu Uganda mukka buli wamu bagenda kufunawo era ng'oliwo omulaba wali ku diru egyakola eno eya Amerikeno okuba nti ne bateeka buli base buli wamu mu Africa. Kati no naye yakitandise the same strategy kubanga akiruzinze nnyo. Mustegera amaje gano wegali Kenya link ngenda gibateerako mu video waneno biganye simanyi lwaki nandi kibatedde mu green screen ne mukiraba gajja ku Christmas agenda okubeera mu Great Lakes region we gagenda okubeera gabeere distributed across the Great Lakes region ne mu West Africa je gali oshitegera ne Nigeria wali abaliyo oshitegera nayo je bali kati endagano yo teyali mbuno muhozi simanyi ne Bungereza atenze nange nali manyi kiri just ku Uganda yokka negano we bamaze okugaleeta we bamaze okugadispatchinga gakulaga nti ensizo gagenda kubeera mu nsi nnyingi okuprotectinga interests z'Abangereza. Then finally kyengenda okumaliza nakyo olutalo lwa Great Lakes. Yes, interest ezo za BRICS Omungereza n'Omumerika bali bwe bati olutalo lwa BRICS lwatandika dda olutalo akajja kati naye gano simanyi nange ndowooza bazze ku enforcinga kwongera enforcement. Jjukira Bungereza eno ebadde terina nnyo bases mu colonies zaayo okitegeera ebadde terina nnyo bases mu colonies zaayo ebadde terina mu base kati batandise okuteeka mu base kubanga kiba kizibu nnyo ensi endala okujja okuteekinga over oku invadinga colony y'omuntu ng'owedde ebadde erina mu base kibeera kizibu. Kati oyo strategy America gyekozesa okukuba abantu nti yo buli wamu erina base esobola okusinziirawo nga teyeetaaga kusindikira bikompola kuva Washington oba ku Pentagon. Kati oyo strategy gyekozesa kati ne Bungereza gy'adoptinze. So amaje gano gatuuse ku Christmas gatuuse era gali mu ggwanga lyaki gali mu ggwanga lya Kenya we gagenda okuva bagadispatching agamu gagijjeko Uganda amala gagenda Tanzania ate Tanzania ono nawo wakyaliwo obuzibu nnyo era Samia Suluhu simanyi amala gagenda Tanzania. So Great Lakes region yonna bagenda gigabira si Uganda yokka. However kibeera ku advantage ya Uganda ndife tugamba senga gabadde galashanga ge gajja awo twandyeraliikiridde kubanga akabinja kannaamu kitegeeza kazze ku enforcinga police ya mu Russia. Senga gabadde ga China nga ge gaze twandyeraliikidde kubanga baagala kunyweza BRICS eyo naye gana amaje ga Bungereza kati ffe Abungereza. However mbagambye let us rest this flag soke tugiwummuzeemu era kati enkya ngenda kukwata fulaga ya Uganda eneri mu background mugenda gira bakonjireeta kasajja gwe sebo oli ku ground tuli wano ku ground nina and others
waliwo n'abalala nalabyeko nabo bazze ku ground respect bakomuledi abayingiddewo e Uganda tugenda kulonda ekyatulese si kutabangula mirembe mu Uganda twazze kulonda Kyagulanyi Ssentamu Robert nkiddamu nze ekyandese si kutabangula mirembe mu Uganda nze siri muyekera am a Ugandan am an African nazze kulonda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert kubanga akalulu kange kano kalina bye kagenda okunkyusizaawo mu maaso nkiddamu akalulu kange kano kalina bye kagenda okunkyusiza mu maaso n'okukyusa generation ezinajja akalulu kange nkawadde Kyagulanyi naye wenkawa Museveni who is tested tumutestinzeeko tumulabe talina kyasobola kutukolera after 40 years tosobola kungamba ati in 5 years you can create 10 million jobs tosobola you cannot create 10 million jobs nga n'emirala emirimu egiriwo ogifulumya ogitwala Tanzania ogigabira ba China tosobola olemeddwa wabula ffe kiki tugamba please dialogue and have a safe landing NRM muve mu kwekaza otherwise mwandibadde mu kuba campaign temu campaign nga temuli wanene omuntu eragirako nti muli bakabinyo bakulu lwaki temu kuba campaign bulola gwe MP we waffe agala okujja ko Joel Ssenyonyi tetukulabangako tulabayo bipande byokka tetukulabangako lwaki tojja no campaigninga n'otubulya gains ze tulina okuprotecting eno side ze Nakawa so nze ekyandeese kulonda Kyagulanyi na kulwanirya akalulu kange kuba akalulu kange kano ke kagenda okyusa future yange right now I'm 33 years nina emyaka 33 emyaka 33 ku myaka 4 Museveni gyagize gyafugidde emyaka 33 ejanga ajonoonye okitegeera ajonoonye ku myaka 4 gyafugidde kitegeeza emyaka 7 gye saaliwo ng'afuga naye emyaka 33 siina kye nnina kati nsonga ki ekunondesa siina gaini gye protecting eriwo okujjako oxygen sigwamu mpa Katonda ya mutuwa mukulu mulemeddwa kiddamu mulemeddwa nze najja kulonda Kyagulanyi najja kulwanirya akalulu kange tulina obwongo obukola but ekintu bakiyita political will Bobby Maje tulina obwongo obukola bannayuganda tuli bagezi bannayuganda we hustlers bannayuganda tuli bakozi munnayuganda ye muntu agenda mu nsi ng'akimanyi nti waliyo olutalo otherwise essaawa eno bannayuganda tebandibadde South Sudan abannakenya bameka be muwulye South Sudan abaliyo bameka bannayuganda tuli bakozi bannayuganda tulina obwongo naye tetulina political will tetulina kati gwelengera emirimu egyandibadde emirungi bagituggyeko bagitwalidde ba Tanzania tubatwekedde kusiika chapati mushitigira batwekedde kusiika chapati kyokka ffe tetulina bwongo bukola mafuta ago tetulina kampani nze nali mu Alamuko nga mwenkola mu Saudi Alamuko nga mwenkolera era ne bannayuganda mwebali kyogamba abo amafuta ge Saudi ganjawulo ku ga Uganda bali political what we want is the political will for kuteka sente mu nsawo government eno terina political will egaggawaza mu nnansi teriiwo bo kye baagala kiki kunyunyuta na kukunya tewalina political will egenda yetukulakulanya teriiwo era senga bali balina political will tetwandigenze na buwanganguse ku mulembe gwa Idi Amin dada wawulya bannayuganda bameka bagenda mu Bwakadama wawulya bameka nga bagenda mu Bwakadama ne Wasekadama bagendanga kusoma ate nga abantu babaka n'okkaaba n'ensi ze bagendangamu temwalimu zi Arab Gulf tezaalimu zino ensi zatuddukirangako kuziwa buyambi lwaki kuzino tugendayo nga babbeega lwaki so bannayuganda bannayuganda tuli bakozi bannayuganda tuli bagezi naye tewali political will wano tewali Gulodi waffe wa trillion 13 gozisayininze under one man's agreement oziwadde aba China bafubuka bameka bofiiriza emirimu egyo tutunulye construction company tusobola okulima enguudo zino tusobola zeerimira twalina construction companies okwali BMK yali azimba enguudo
ng'azimba ebizimbe ebyo eby'ettabbu. Kuba tulina ba engineers wano tulina ba architecture. Twali tulina mukalazi technical service. Kale niye tata wa Bebekulu wadde musiru naye kanjitayiteko. Niye yali ya Munnayuganda. Twalina Zimwe construction. Twazirina. Nga zonna zirima enguudo. Kampani zino kyajja kityo okuba nti tezikyali mu existence ng'olunaku wairo tulaba China n'abapotigo bali mu nguudo zaffe. Ate nge bagamba nti batuwoze ssente. Kampani ezo zaalagawa okuzimba enguudo zaffe. Kuba bano baali Bannayuganda nga n'oluguudo lwazimba lwa Munnayuganda. Kitegeeza nti singa bakola ebyekisiru tusobola obbakuba embaddiya. Omuchina ogenda mujjawa. Ng'azimbye oluguudo ne tutatereera bulungi. Enguudo bazizimba mu mwezi gumu nga zibomose. Nga bakozesa billions and billions of money. Construction companies zaffe zaalagawa. Nkusomeddeko nnya. Nkusomedde Mukalazi Technical Services, nkusomedde BMK, nkusomedde Zimwe Construction, nkusomedde ne Yabidandi Jabbeeri. Companies zino zaalagawa. Kitegeeza nti senga zino companies ezawabwa contract, sente zaffe zandisigadde wano. Ebyo ebimu kubivuddeko ne sente zaffe okunaabuuka. Okitegeera? Kyekivuddeko ne sente zaffe okunaabuuka. Nti sente level of repatriation nene. Ekyaleetera omusawudi ono gamba nti mwe bannansi sigenda kuddamu bawa sente muveeyo mukole. Kasita ofuna omulimu oba ofunye omulimu nga gwa 15 ogenda funanga mutwalo tugenda kudda bolinga sente. Nti sente zino sigala mu economy. Ne oli bazigabiranga bagwira nga kadama just bakuwayo 10 n'olufulumye bwe lubaluma. Naye wano nga batuwadde looni we bazizzaayo e China. Mu China etuyambye eki. Senga twakwata kampani z'abannansi ne tuzi empoweringa ne ziwa bannansi emirimu contract tuziziwa sente ne zisigala wano senga tuli bagagga. Naye tuleeta kampani nga top jobs zonna zaabali. Gwe munnansi ogenda vuga kimotoka ogenda kwata bino simanyi bifulaga kuba bibendera ku luguudo ebyemukola ayina mwene musinika aganyombo muli bakozi you are protecting again you are just stupid. Oshegere ekintu ekyo. You are just stupid. Sinti you are protecting the gains. You are stupid. Which gains do you have? Iyo kuwa fulaga ku luguudo. At the end of the day ne bakuwa emitwalo 4. Musigire ekintu ekyo. Inga twogera ku nsi. Malamu yakozesebwa mu kuzimba enguudo zino. Malamu waali wano tulina ensozi nga za Malamu. Amayinja akozesebwa mu kuzimba enguudo zino weegali wano tugalina. Uganda erina okuba nga yerina oluguudo lukyasinze olwa layisi mu nsi yonna. Naye ate ze zikyasinze ebbeeyi. Bakiyita batya? Political will. Tewali. Bo political will yaabwe yakutubba na kwegaggawaza ffe tubeere banaku. That is their political will. Balowooza ku bugagga bwabwe ffe baatuta. Kati n'osanga ekivubuka nga bakyokyezaayo n'okisanga kisindika ebinnyo kuno. Kakayi kino oba kifalumba eki. Kwa tekirina mugaso. So, amagye ga Bungereza gazze wano weegali. Ngenda kubateera video mbawe ne linki. Mugende musome ensonga lwaki bazze. Mutegeere ensi ze bagendamu. Olutalo lw'e Congo nalwo ngenda kubateerayo linki. Naye olutalo lw'e Congo luno lugenda kubeera luzibu. Kuba video ezo ezisinga abamu tuzijja ku channel zeeri. Ate bazipostinga wano kuba ebintu ebisinga mbadde nkozesa nnyo website ya Al Jazeera. Mbadde nkozesa nnyo Al Jazeera, BBC ne CNN. Kuba bwe balina gundi oba ogenze ku official channels zaabwe. Naye tebiriiyo. Kubanga essaawa eno bali mu kkuba omuntu. Bali mu mukuba ensonga lwaki tebabipostinga. Katubijja nnyo ku channel zeeri. Ate tebapostinga nnyo buli kimu tebakiteeka. Batuwaako bimu na bimu. Okitegeera. Naye eno eya Amerika eya Bungereza ngenda gibateerayo deni katumalize ne Starlink. Naamu mwantaaginze nnyo mu video ya Nico. Memulowooza buli muzungu abeera abimanyi olw'okubanga muzungu. Ekintu muhozi kye yalemesezza oba kyalinako control bakiyita gadgets. Gadgets. The hardware part of Starlink internet. Nkiddamu. Tannaba ku blockinga ku Starlink ku connectinga mu Uganda connectinga. Njagala otunuulye kino eno remote. Eno mouse. Eno hardware ya software ali mu computer. Eno ya hardware ya software eri mu TV. Okitegera eri mu TV. Okitegera ekintu ekyo.
wabula software ono senga simulina eno hardware tesobola kukola naye kya Starlink kyanjawulo kikola kitya Starlink eyo giraba erina gundi bbiri osobola connectinga ku satellite eno osobola connectinga ku satellite ya Starlink nga toyina gundi nga toyina kati zino zibalenga routers ezikuwa wifi mu nyumba zobubala kati ezo yalemeseza mu banansi muleme bugula obuuma obwo neta nalemesako ku Starlink connectinga wabula it is a satellite internet not a fiber internet. Fiber internet yasobola gikontrolinga n'agijjako satellite internet ebeera mu bbanga tasobola gikontrolinga nkuganda bagamba ku Starlink eno basobola okubawa code n'okera ku machanga Starlink kweri nkiddamu muhozi tasobola kukontrolinga connectivity ya Starlink tagisobola Starlink njirabyeko gyekola nga tebayina na gundi zino nga tebazirina genda onoonye internet genda onoonye satellite eri mu kufaafagana n'omulasha mu ggwanga erya Ukraine genda ogikebere tasobola controllinga satellite internet tasobola kyeyabalemesezza mwe kugigula kugiteeka mu nju kyekyabalemesezza after all yatuyambye kwambadde n'atambula ntya nayo paka ku polling station badde ngenda tambula nayo ntya yalemesezza hardwares kuyingira ne satellite internet ye connecting era ne ugikukusa hardware eno n'ogiyingiza ya Starlink okera ku machanga e connectinga nga mu Uganda wane connectinga kati ekintu kyalemesezza bino buuma buno ku access kujja ku muntu wa bulijjo kwa kimanyi mujja genda mugule buno obuntu ate n'ekirala ali mu kulwanirira internet yaabwe njagala ojjukire Starlink we ya connectinga mu ggwanga erya Kenya Vodacom ne Airtel Kenya zaavayo ne zigikuba mu kooti ne basingirayo kati jjukira zino company bebaziina mu shares zaabwe kati bakimanyi nti bannansi senga banaalanga nti katuguddewo amaduuka ga Starlink bannansi bangi mugenda kudduka mugule internet ya Starlink muve kuza Airtel ne MTN bagenda kugwa jjukira balina shares nyingi mu companies zino ya Airtel ne MTN balina mu shares Starlink egenda bamalawo akalimu kaggwawo Vodacom ne Airtel yamaliriza ng'egambye okay tukole maja wakati wa Starlink ne Airtel Kenya egenda kumajinga ne Starlink Airtel Kenya egenda kugula shares mu Starlink naye akatale kagudde Vodacom tezikyakolako Kenya kati one essaawa eno ng'akya protectinga stolen gains alina okubalemesa ku accessinga internet eno kubanga amayumba agasinga mubadde mukozesa nnyo wifi muziguze internet mugitegedde one eri 10 times cheaper than the fiber internet kakati ate tuli mu dictatorship nti bano buli kimu bakitumbula ebbeeyi erina okubanga eri 20 times cheaper than eyaabwe eno ya fiber kati essaawa eno okuprotectinga ezaabwe companies zaabwe okubeera mu market okitegera okuprotectinga ezaabwe okusigala mu market ya Airtel ne ya MTN alina obalemesa okugula gadget zino eziba connectinga ku Starlink kwanze waka oba nti katugambe nti okozesa internet ya mitwalo 9 omwezi ng'oli asobola okuwa internet ya mitwalo 3 omwezi kitegeeza oliisa buti Uganda yonna egenda kubeera connected kati ekyo kyaliko on is fighting for the economic market gyaliko wabula si connectivity yaayo Starlink esobola connectinga nga tolina kintu kyonna n'okera ku makya n'ofuna kodi n'ogiteeka mu simu yo n'oconnectinga ku satellite abalina satellite phones kyogamba temusobola connectinga wano oba olina satellite phone osobola connectinga ku internet nga tolina gundi line yonna kati yalemeseza gadgets zino okusobola okuprotectinga market ekyo move gye yakoze mwaba mugirabanga political but it is an economic target not a political target however abantu abasinga bagidiscussinga olwokubanga tugenda mu kalulu agidiscussinga mu political gundi need that is not political muhozi kyakoze it is not political it is economical kugaye we malo connecting Kenya kati bamanyi baneno kikyeri egenda basula egenda bajja mu business saawa eno obusente bwe bakola babadde babukola mu data bwe bakola kati nze shamanga Starlink bambulya gadget wenzigula nga nsigaza ku Airtel ng'okyankubako ku Airtel era nzirukirawo n'enjigula kuba ya layisi okitegeera ya layisi kati ono ogamba nti no URA okutagundi ezo muyina okusooka ne mufuna authorization ekikyo teekawo kiremwa muleme gya accessinga ku layisi kampani zaabwe mu mwezi gumu Starlink esobola okusula Airtel ne MTN mu mwezi ogwo gumu esobola obbasuula ne bajja mu market ate jukira we are talking of the internet gye batalinaako control tebaginaako control togenda kaba nti network leero tebikwata biki oconnectinga ku satellite si ya fiber nti ogenda gizimbira mulongooti eno tebagizimbira milongooti
eri mu bbanga buli wamu yeetala oba oli kapera byongo oba oli liddawa ojja accessinga amaanyi geerina temanyi bino bya Airtel tebimanyi kati oba kimanyi nti senga ejja wano mugenda zidduka bano tebakyalina business mu Uganda tebalina babadde batukuba nnyo ku internet batubba kati bwe bali emabega ga muhoozi bamugamba pushinga zino gadgets at least tubakubeyo kanene akaseera akatono bibaliko nitasobola giremesa connecting atasobola njagala ogenda onoonye olunaku Israeli lwe yakuba Iran bomb internet kiji baali bakozesa deni obuuze satellite internet eno Starlink yayingira dde mu ggwanga lya Iran tebali nkwatagana yagiremesa naye ko ya connectinga okitegeera ya connectinga it is a matter of giving you code olunaku tusobola okukeera ku makya nga tugenda kulonda ne bagamba kati buli munnauganda teeka kodi bweti ne bweti ku ssimu yo paka kuwulira bubi ng'onyiga mbonyizi tararata ng'oli ku satellite ne wabeera afa kujja kwagenda kwata amasimu gonna ag'abannauganda agatuwambeko okitegeera ajja gakwata agatuwambeko gonna nitasobola kulemesa internet eno tasobola ekintu kye baali balina okugiremesa ku connectinga wano naye yabalema okuconnectinga era Museveni yasayininga endagaano nakkiriza kati wizi muhoozi to stop it nalabye Niko yena annyonnyola nenga akalira engero ono muzungu naye bambita bimanyi ena abasinga mwantu aginze nnyo mu eyo video eno si ya bulijjo kwana mubudde agamba Starlink nayo internet ndala nga zino endala ebyawa it is also the difference nti eri satellite internet eno fiber internet kimala okulaga nti si yemu neeri nemwe namenanga mutudde wali banange tulabye naye mwabaaki bana Uganda mwabaaki why are you desperate mmanyi lwaki nyinyirira bwenti muyinza ogamba sirina mu struggle naye nga ndi mu struggle ne tiya gasi bamunkuba mujja kubuuzaako kyali wange liita naye luli baali bampambidde mu mmotoka oyo liita najja nanzijayo okitegeera mujja mubuuzaako naye mmanyi lwaki nyinyirira kubanga mmanyi nti olutalo twaluwangula forces eziri mu luno olutalo ono tazinaako control jasi asobola okujja neyeerimbalimba neyeekaza nitasobola zicontrolinga tasobola amasanyalaze bagenda gajjako mugule power bank ekyo kyangu nnyo mugule power bank kimugaba mwagalira nkoleyo live mbu tusondera bannayuganda power bank ekyo sijja kikola guli ya family yo power bank ozijiwe Msigira muguliye power bank oyo mistansi uya batambula nezi power bank babeera nazo muguliye family za mu power bank solution nyangu nnyo kwekyo nze solution enzibu gye mulabanga ekizibu gye njagala mbanyonyole ndi kyangu nnyo cannot control Starlink tasobola kugicontrollinga era omusajja wanagamba nti kati njiteekako agenda kugiteekako bagule ne solar kituufu mugule solar ne solar gadgets zo bazikiriza okuyingira kati mugule solar deni mutasobola ebya Starlink mubirekere Elon Musk ne National Unity Platform tugenda connectinga in rubber dub style bagenda kutya ate nabo bakimanyi so Muhoozi is protecting the economic part of telecom companies Airtel and MTN but not a political agenda ya National Unity Platform oba eyaba capitalist watasobola ngo Tanzania we yagiremesa okwata ebyaliwo mu kalulu ako onera ati Tanzania bayite bannajigira ostigira okuyingira kwa Tanzania alite naba kujikkiriza tinayingira neera ekulaga nti